Bannabyabufuzi abegattira mukago gu Interparty Organization for Dialogue basisinkanye Pulezidenti Museveni Entebbe okutema empenda ku butya bwe bayinza okulongoosa ebirumire bibeerawo mu kulonda. Omukago guno gulimu ebibiina ebirina ababaka mu palamenti nga mwe muli FDC, NRM, JEMA, UPC ne DP. Abakulu bano bategeezezza bannamawulire amangu ddala nga bakamaliriza okusinkana ssabandisi w'ekibiina ky'NRM Justin Lumumba ku kitebe ky'ekibiina kino ekya Ddondo. Wabula akiikiridde FDC Salamu Musumba nga mumyuka wa Pulezidenti mu kibiina kino atwala obuvanjuba bwa Uganda eby'okusinkana Museveni abigaanye ng'agamba ekibiina kye tekibimanyiiko. Siba NRM bokka. So n'asaba nti aba IPOD olukiiko lubeere mu State House Entebbe. Ekizimbe ky'Abannayuganda bonna State House Entebbe. So tufunye lukusa kuva mu kibiina kya Forum for Democratic Change naye nga tujja kukkirizaganya na byonna ebinaatuukibwako mu lukuŋŋaana olugenda okutuulibwamu IPOD Council ne chairman wa NRM. Ebibiina ebyegattira mu mukago guno gwa IPOD byagunjawo enkola ey'okukyaliragana okuteesa ku nsonga ezitali zimu. Olwaleero abasisinkanye kubaddeko bassabandisi b'ebibiina omuli Gerald Sirando wa DP, Justin Lumumba wa NRM, Fred Ebiro wa UPC, Eddie Frederick Kasajja wa JEMA, ssaako Salamu Musumba ng'ono myuka wa Pulezidenti mu kibiina kya FDC. Bano bakkiriziganyizza nti buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulwanyisa n'okuvumirira effujjo n'emivuyo gyonna egibeera mu kulonda. Owa DP ajja kugamba twali eno ne bampisa bubi. Owa FDC akugambe twali mu kitundu kino ne bampisa bubi. Owa NRM akugambe twali eno ne batuyisa bubi. So ffenna kitukwatako okulaba nti tutereeza ebyokulonda. Bagamba nti kyekiseera okwogereziganya kuno kuteekebweko essira naddala mu bibiina ebyobufuzi nga kino kijja kuyambako okusitula demokrasiya n'enfuga ey'ebibiina ebingi okutambulira ku mulamwa. Njagala tumanye structure. Nze wange muyita President General. Njagala manye mu NRM bamwadressinga batya kati nkitegeedde nti bamwadressinga nga National Chairman. Bino ebijjidde ng'ekibiina ekitaba enzikiriza ekya Interreligious Council n'abantu abeebuzibwako eby'ensonga aba Elders Forum bali mu kutegeka okwogereziganya kwa bannabyabufuzi ku nsonga eziruma eggwanga. Kyokka ssabandisi wa NRM Kasule Lumumba agamba tebannaba kufuna buwandiike bwonna ku bigenda mu maaso. Twogerera tulinze ffe aba IPOD amabaluwa agava mu abakola ku ntegeka ya National Dialogue batuwandiikire ensonga bazitunyonyole eno mu bibiina byaffe naffe tubawe feedback. Enkolagana mu bibiina wansi w'omukago guno gwa IPOD ezeebaamu okusika omuguwa nga mu mwaka gwa 2016 FDC yategeeza nga bwe yali eyabulidde omukago guno okutuusa nga waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa mu nzirukanya y'emirimu. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.